Mbalamusizaako amannya ndi Judith Mugabe Kyayita era leero ngenda basomera olugero olulaga engeri ebinyonyi nga gye byafunamu enkaaba yaabyo. Edda ennyo ku kyalo Kiringente kwaliko omusajja Sonko ng'alina ne mukyala we Zibanja. Baalina muwala waabwe Bukirwa naye nga si mulungi, mulwadde era nga bamufukako amazzi n'oganywa. Abasajja bangi abajjanga okumwogereza naye mu bo abasinga okusimba akaggo yali Sseggwanga, Ssewajjuba, mwana mulenzi wa Ffulungu n'omulala wa Kkookkootezi. Sonko ne mukyala we baasoberwa ku bano bonna lwabawa muwala waabwe eyalungiwa okuzaama. Kyokka baali bakyali mu kusala entotto, laba ate Sonko wajjirwa ekimbe mu kiro yaaye n'adda ku mimwa era buba bukya n'akutuka. Kiringente yasannyalala era ng'ekibi bwe kikira eŋŋoma okulawa, ebigambo by'okufa kwa Sonko byabuuka ng'oluyiira olw'ekyanda ne bituuka ne ku basajja bonna abaali beeyagaliza muwala wa Sonko. Bano olwabiwulira buli omu n'asalawo okukungubaga n'amaanyi ge gonna amatiza abasigaddewo nti anyoleddwa nnyo era yasaana okutwala Nalulungi Bukirwa. Sseggwanga ye yasooka okutuuka mu maka g'omugenzi Sonko ng'alina ne banne abamuwerekeddeko. Olwali okutuuka kwe kuvaamu omulanga nti Sonko afudde, woowe, Sonko afudde, woowe. Abaaliwo bonna baasooka ne basiriikirira nga beewuunya omulanga oguvudde mu musajja ayogereza Bukirwa. Baamuwa akatebe n'atuula. Yali yakakkalira wa Kkookkootezi naye n'atuuka naye ng'aliko abamuwerekeddeko. Bwe yatuuka mu luggya n'atandika okwesansabaga nga bw'akungiriza nti Sonko gwe twabadde naye eggulo y'afudde, Sonko gwe twabadde naye eggulo y'afudde. Abakungubazi abalala naye baamuwa akatebe nga bwe boogera obutonotono n'okwewuunya enkungubaga y'omusajja ono ayogereza muwala wa waka. Kino kyali kituuza kubanga baba bali awo ate wattutuma n'ajja ng'aliko n'obumansika era abaali bamuwerekeddeko bajja basaayirira kubanga obwangu bwe yaliko nga ddala bwa muntu afunye ekyekango. Olwali okutuuka n'alyoka avaamu omulanga nti tutututututu ogutubika bulungi teguntamiiza, nawulidde ku maanyi nga ganterebuka, mpozi omukoddomi lwatutte gulo. Abaaliwo buli omu yatunula ku munne n'abamu ne boogera obwama nti ono omukaana asoboka mutamiivu akaabya mwenge. Liba teriri busa nga lireese mwana mulenzi wa Ffulungu era ye yajja yeesansabaga nga bw'abuukabuuka ng'akaaba nti Sonko afudde, Sonko afudde. Wamma ow'erimu yatemya ku waabiri gy'oli nti yamusinga okulaba. Abantu batandika okwewuunaganya ku basajja bano asinze okukaabira Sonko n'okulaga okulumwa nga bagamba nti asinze gwe babawa omuwala, abamu nti bwana mulenzi Sseggwanga, abalala nti wa Ffulungu n'abandi nti wa Kkookkootezi teri amuwunyamu, n'abalala nti wattutuma. Baali bakyawakana ezawattuuyo ate ne zireeta Ssewajjuba era ono omulanga yagutandika tannatuuka na mu luggya, n'ajja ng'ayaziirana nti ndaaga olwa mukoddomi, ndaaga olwa Ssewamuko. Bonna abaalaba Ssewajjuba ng'ayaziirana
nga n'omukulu amutaddemu ekitiibwa tayatuukiriza linnya lye bassa kimu nti ddala yasinze banne okukaaba era n'omuwala ne bamumuwa. N'okutuusa leero abasajja abo bakyakaaba nga bakaabira Sonko mu nkaaba y'emu nga gye baakaaba ku olwo ng'afudde. N'okutuusa leero ku buko bw'ebaayo okufiirwa, abako bafuba okulaba nti enkungubaga yaabwe eba ya njawulo, amabugo baweereza agawera, ate buli omu n'afuba okulaba nti ky'akoze kimanyibwa era kirangibwa buli omu akimanye, si kulwa ng'enkungubaga yaabwe enyoomwa. Nange awo we nalabira. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuwuliriza era mbasaba nti nno munyige ka button yako wansi mu subscribing ku my YouTube channel. Thank you so much. Akuume.